yonna bakyamye ebiwoobe mu nsi ne mukulu abakkiriza Yesu mu nsi yonna bakyamye. William Gaston Baguma omuwandiisi era yatumibwa Yesu Kristo 1998 okulaga okukyama kw'abagoberezi ba Yesu Kristo bali mu nsi kati. Basebo ne banyabo bampuliriza abandaba ate ku mukutu guno. Olwaleero nze kwogera ku kigambo ky'obufumbo. Obufumbo kye kibuuzo kinene ekigulumbiza ensi yonna, okuva ku muto okutuuka ku mukulu, mu mawanga gonna ne mu madiini gonna. Obufumbo bulemeddwa ate bukyeyongera kulemererwa, era okulemererwa kw'obufumbo kati kutambulira ku misinde gyayiriiri okutuusa kuba nti kati bakazi batono n'abasajja batono kati mu nsi abakyayagala kubeera obukyayagala kubeera wamu mu maka, ng'otandikidde ku bato kati bigambo bizibu nnyo eby'obufumbo mu nsi yonna. Kino ekigambo ky'obufumbo tekiriko mugezi, tekiriko profesa, tekiriko dokita, tekiriko engineer, tekiriko ani oba ani. Obufumbo bweyongedde kufuuka ekizibu mu nsi eno, era mu mawanga gonna amalala gataddewo amateeka gakwatagana n'obufumbo, naye obufumbo obuli mu nsi kati tebusanyusa musajja na mukazi. Newankubadde nga kino tekitandikidde kufa mu mulembe guno ab'ennaku zino, naye kuva mabega wabaddewo ekizibu ne bataata baffe bamama baffe walaba nga wabeerawo okwesooza mu maka omwo, kubanga ekigambo kiwanvu wabula kikula bukuzi, okulemererwa kw'obufumbo kukula bukuzi. Naye akabonero weekali n'ensonga weeri lwaki obufumbo bulemereddwa mu nsi yonna. Naye abantu abali mu nsi eno tebalina kyebamanyi, amadiini gonna tegalina kyegamanyi, obufumbo bweyongera kusaanawo ku nsi. N'ekyo abampuliriza, obufumbo y'ensonga emu ku nsonga enkulu zemusaanye kusaako omwoyo okuva eri omuwandiisi William Gaston Baguma ekiweebwa okwetegeeza ensi obulwadde bwayo na kiki kyeteekedde okukola okuwona kibambulira. Kubanga ekigambo ky'obufumbo tekyetaaga nakwogera nnyo ku buzibu bukirimu, kubanga ensi yonna ekirezeeko. Ekiri ku nsi kati bw'olaba Omuganda agamba nti ekirema ow'ensimbi ow'esente ow'enkata tazinga. Kino ekigambo ky'obufumbo okulemerwa kwabwo kukubye buli kiramu, kukubye abazungu, kukubye abaddugavu, amawanga gonna gonna gonna. Waliwo baali balowooza nti oba abantu bawalabu bana bakyala babadde abeebikiridde kirabika obufumbo eyo butambula bulungi. Naye mbategeeza nti obufumbo mu nsi yonna yonna teri mirembe gibulimu kati. Kyeva mulaba na bano mu Uganda abafumbo abantu abagenda mu mawanga g'abawarabu okuva wano mu Uganda, batuuka eyo nga tebanagenda, kampuni zibatwala ezisobola kubakuutira okutuuka eri ne beewala kwogera n'okutunula omusajja weeri mu maaso. Abakazi tebeesiga basajja, abasajja bagenda wonna, abakazi tebeesiga basajja nedda. Kiri eri obufumbo ng'Omuganda bwega nti kitokota sikisaanikire mu maka gonna, mu nsi. Ekyo ekibuuzo ekyo ekizibu
amawanga gakivaako bakifudde kya bulijjo. Era kuwulira ndi muwala yagambye nze sikyagala kufumbirwa, mukazi yagambye sikyagala mukazi yenna, omusajja bwolaba abantu bawukanye tekikyali mawulire, kubanga ekigambo ky'obufumbo kikutte wansi ne waggulu. Ate kino ky'obufumbo kireetedde ensi okufuna abaana abafaanana bulala mu bulamu bwabwe, era kireetedde obuyi bw'omuntu kweyongera ku nsi, kubanga abaana bazaalibwa mu mirembe gyonna, bazaalibwa mu maka agengedde okufuuka mazibu. Era bino nga mu Uganda bwotuna abawala bano bagenda, abakazi bano bagenda bweru, tugenda ku kyeyo, teri ava wano nga tanyize. Teri mukazi n'omu ava wano mu Uganda nga tanyize, tagenda ku kyeyo ndi Buwarabu ndi luddawa, musajja namuleka wano, tibuli agenda nga tanyize. Abaana be bazadde be bagenda kubeera nabo, abaana abo bajja kuba bazibu nnyo, kubanga abakazi nga bwe bagambye bano bagenda ku kyeyo, teri agenda nga tanyize. Nedda, abaako ensonga nga ateeva mu nyumba ye, kubanga ekigambo ekyokupakasa kyali tekibangako kya mukazi nga yakulembe mu maka nagenda kupakasa. Naye obufumbo bweyongeddeku ekibi, obuzibu bw'obufumbo bweyongedde kwirisa enkuuli mu nsi. Nolwekyo mbasaba ensonga eno mugiwulirize n'obugumikiriza okusobola kutegeera ensi ekole ki. Amadiini galemeddwa, abagezi b'omu nsi bonna balemeddwa okuleeta emirembe mu maka. Abagezi abali mu nsi bonna, abagagga bonna balemeddwa. N'ekyo obufumbo kyetaaga kubwetegereza, kulaba lwaki bulemye, kiki ekiri mabega w'obufumbo buno. Bategeeza abasibe n'abanyabo nti ebintu Katonda bye yatonda, kubanga abenjogera nabo abanampuliriza be baana bakkiriza nti waliwo Katonda yatonda eggulu n'ensi, n'atonda omuntu n'amuteeka mu nsi eno. Abantu abo be bagenda kuwulira bulungi ebigambo bino, abakkiriza nti Katonda yatonda omuntu era yakola obufumbo. Obuzibu ensi bwerina kati, obufumbo tebamanyi ekiti mwe bugwa. Abantu babutwala ng'ekintu kya bulijjo, nga bw'oyinza kugula motoka n'ogireeta nerwala n'oyitwala mu garagi, n'ebiro bikolebwa abantu ebiri mu nsi. Naye mbategeeza basiba ne banyabo, ebintu Katonda byakola ng'obufumbo, enjuba, omwezi n'ebirala nga bwe mulaba, kasita wabeerawo okubitiiginya, kasita wabeerawo okubitiiginya ne biva mu mbeera Katonda bwe yabitondera, birina kufuuka bya bulabe era abantu bali mu nsi eno. Era ebiseera ebyo obadde muwulira nakati babiwulira nti oba embeera y'obudde mu nsi ekyankalana, ate nga ge mazima, kubanga bwotuna ebitundu nga bwolaba ebitundu nga Uganda, ebitundu byabeerangamu obunyogovu bungi, nga olaba Kabale, Kigezi, ebitundu ebyo noyingira mu Rwanda, ebitundu ebyo by'ensozi, ebitundu ebyo byabangamu obunyogovu bungi nnyo, nga esaawa emisana osanga n'enviiri ne ku mutwe oguyinza okuga nti abantu bonna balina enviiri. Olwaki Baganda bakiyita surwewe, nga obunyogovu mu kitundu ekyo. Era mu bitundu ebyo emyaka si mingi egiyise ng'omusujja tebagumanyangako. Omusujja bakakutandika okuguwulira nga embeera ekyuse, embeera y'obudde ekyuse, ebbugumu litandika kuyingirayo, ebbugumu kati enkyukakyuka netandika kubeera mu bitundu ebyo, n'endwadde zitaaliyo ng'emisujja negitandika kujja. Kale kyentegeeza mu kino nti ekintu kyonna Katonda kye yatonda ng'ensi, ennyanja, munyenye, mwezi, bufumbo, kasita babeerawo kugitiginya
nikijja mu mbeera nekiva mu mbeera Katonda mwe yagitondera kiba kifuuse kya bulabe eri omuntu. N'ekyo bufumbo bategeeza basiba ne banyabo abampuliriza nti abantu balina okugoberera obuwandiisi buno, abasajja n'abakazi mukigoberere ku lwammwe n'okulw'abaana bammwe. Awatali ekyo ensi eno egenda ekyasanga obuzibu bunene olw'okulemererwa kw'amaka kw'obufumbo mu nsi. Bategeeza nti obufumbo Katonda bwe yatonda si bwe buli mu nsi kati. Obufumbo Katonda bwe yakola si bwe buli mu nsi kati. Obufumbo Katonda bwe yatonda bulala n'obuli mu nsi kati bulala. Eno obufumbo buli mu nsi yonna nga bwe bagamba bano oba bya luzungu bagamba nti sente fake. Obufumbo buli mu nsi bwonna fake. Si bwe buli Katonda bwe yakola. Si yeetaaga kukigenderera. Ekino ky'obufumbo si kyakuzanyirako, si ky'abazungu. Abazungu kyabalemerera. Abagagga abasinga mu nsi yonna bwabalema bubalemeredde. Teri mirembe. N'ab'omulaba abasajja n'abakazi ababeera mu maka kati nga bali mu maka gaabwe babeera bwezi, babeera bonna, naye si lwa bufumbo buli Katonda bwe yakola. Kubanga mbategeeza nti obufumbo Katonda bwe yakola, yakola omukazi n'omusajja nga okufuuka muntu omu. Okusinziira ku byawandiikibwa mu Matayo 19 n'olunyiri lwokuna okutuuka ku lw'omukaaga, Katonda yakola obufumbo omusajja n'omukazi kufuuka omuntu omu nga tebakyali babiri nate. Ebigambo ebyo mbadde mbyogera ne mu vidiyo endala nga mbyogerako katono, naye ka tubitunuulire. Obufumbo buno tugenda mu Matayo 19, Matayo 19 n'olunyiriri lwokuna. Ate bwe tuba tunatandika bulungi nga tutandikire ku lwokusatu, kunyiri okusatu. Wagamba nti Mukama waffe n'agamba nti ebyawandiikibwa bigamba nti Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti omuntu ayinza okugoba omukazi we okumulanga buli kigambo. N'addamu n'agamba nti temusoma nti oyo yabakola olubereberye nga yakola omusajja n'omukazi. N'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetabe ne mukazi we, nabo bombi banaabanga mubiri gumu, obutaba bantu babiri nate naye mubiri gumu. Kale Katonda kyeyagatta omu, omuntu takyawule ngamu. Kigambo kino ky'omukazi n'omusajja kufuuka muntu omu oba mubiri gumu nga tebakyali babiri, kyo kitali mu nsi kaakati. Kubanga ekizibu nno ekizibu ekiri ku bufumbo buno kiri nti Katonda yakola obufumbo omuntu nga tanaba kwonoona ekibi nga tekinaba kujja ku nsi. Awali ekizibu ensi kyalina kusinkana kati. Obufumbo buno Katonda yabukola nga ekibi tekinaba kujja ku nsi. Bwe kityo abantu babeera mu bufumbo nga batukuvu batuukirivu, Adamu ne mukazi we. Era Sitaani okugenda kukuba omuntu Adamu ne mukazi we, yakuba ekyo, yakikuba. Mukazi n'asalawo ng'omusajja tamanyi. Bwe kityo obufumbo ne bufiiraawo, ekibi ne kiyingira mu nsi. Kati Yesu bw'ajja yasanga ekibi kuba kye kyamuleeta wano ku nsi, kukijjawo mu nsi muno. Mukama waffe bw'atuuka wano yasanga ekibi kitevuunya mu nsi eno. Abantu bonna nga bajjidde bibi, abasajja n'abakazi bali bonna naye nga ekibi kiri mu nsi.
Yesu Kristo watuwa ku bufumbo agamba taata abantu badde ku bufumbo Katonda bwe yakola. Awo wali ekizibu ensi eno kyerekedde. Ye Mukama waffe n'alaga nti abantu balina kuddayo ku bufumbo Katonda bwe yakola ate nga balina ebibi. Kyonna omuli abantu buwandiisi buno buze kugonjoola ensonga eziri kwegumba mu nsi yonna ng'obufumbo. Kitegeeza omuntu ali mu nsi muno okusobola omusajja n'omukazi okusobola okuddayo okubeera mu bufumbo Katonda bwe yakola alina okuyita mu mitendera. Omusajja n'omukazi balina kuyita mu mitendera Mukama waffe nga bwe yagireeta. Balina okubanga okukyuka kwabwe Yesu gye yayita kuzaalibwa omulundi gwokubiri oba okuzaalibwa omwoyo. Abamadiini babyogerako bwogezi naye tebabitegeera, tebamanyi kuzaalibwa omulundi gwokubiri kyali kyakuja kitya. Omuntu okusobola kukyuka kweyambula dda muli w'ebibi nga bwe kiri mu okusooka Yokaana kyogerako, Yokaana essula 3, Enjiri sula 3 n'olunyiri olusooka kutwala ku lw'omunaana. Ekyo kiteekwa okuba kisoose kugonjooka. Okuzaalibwa omwoyo kuteekwa nga kumaze kutuukirira era omusajja n'omukazi yenna kabaani era ng'amaze okutuukiriza ekiri mu Befeso 4 n'olunyiriri lwabiri kutwala ku 24 ekyokweyambula addamu oli ow'omu nsi yayonoona w'ebibi nayambala addamu yava mu ggulu Yesu Kristo n'amufaanana omusajja n'omukazi. Awo nno bagoba kiri bagoba obufumbo Katonda bwe yakola kubanga yabutondera batukuvu tiyabutondera abantu abalina ebibi nedda. Kakati ku ssaawa ya leero omusajja n'omukazi bafumbiriganwa naye nga bonna balina ebibi. Mukazi tawonanga bulimba, tawonanga bubbi, mukazi tawonanga musajja tawonanga bwenzi, tawonanga busungu, bonna nga bonna babibeerera abali mu nyumba. Kubanga tolina gukebera omukazi mukebera kungulu n'omulaba nawe omukazi naye nalaba omusajja n'agamba musajja mulungi naye kiri munda kiba kirala. N'olwekyo mbategeeza nti obufumbo okuddayo buli obufumbo Katonda bwe yakola okuddawo mu nsi obusobola kusanyusa omusajja n'omukazi n'okuzaala abaana batya Katonda era abalungi. Abatali bano bwe mulaba mu nsi yonna egootaanye mulaba abaana byabufuzi bonna zadde lya mukazi abali mu nsi bali nkugambye batemu bazibu buli mulaga nja kutta baana mulaba nti buzaalibwa bwabwe bulala si buzaalibwa bwa Katonda. N'ekyo ekigambo obufumbo okuddawo obufumbo Katonda bwe yakola omusajja n'omukazi kufuuka omuntu omu. Abantu bonna abaana basebe ne banyabo bampuliriza okutuusa abaana bonna abalenzi n'abawala abantu abakulu bonna nga batuuse ku lusozi wano ku lusozi Kitongo ne bategeezebwa kibategedde okukola obufumbo. Nawe atali ekyo teri bufumbo mu nsi. Obufumbo bujja abasajja bakutingana n'abakazi abasajja embirigo zijja kusigala nga zitambula ate kibi kyakweyongera ku nsi basebe ne banyabo. N'ekyo ekigambo obufumbo Katonda bwe yakola kyekijulidde abantu okuddayo nga Mukama waffe Yesu yagamba bamubuuza nti kwawukana omuntu osobola okuba omukazi ku nsonga zonna era wansi okumanya nti si kyangu era kyetaaga kukinyiikirira n'abatume abaali ne Mukama waffe Yesu kyabasobera baseba ne banyabo. Kubanga wano Mukama waffe Yesu bwe yakyogera bamugamba ne bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoke amugobe? Nabagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe naye okuva ku lubereberye si bwe kityo. Mulaba Yesu azaayo ekintu okulubereberye obufumbo buzeyo ku lubereberye naye okumanya nti
kyetaaga kugoberera, kyetaaga kugoberera buwandiisi buno, ensi eno okusobola kufuna oluwerero, kuwumula. Yesu mukama waffe, abantu bano mukama waffe kale agenda maaso ng'agamba ku lunyiriri lw'omwenda, era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga olw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo yawasa eyagobebwa ng'ayenze. Abayigirizwa ne bamugamba nti ebigambo by'omusajja n'omukazi bwe biba bwe bityo si kirungi kuwasa. Babiraba mu butuufu ne bagamba nti fe abalina ebibi tunaamalako. Abakazi ojja kumuwasa osange mubbi, asange gaawe oli mwenzi, asange oli mukubi, ajje wano ajje mu makaago nga obusungu buli waggulu, okuyomba kuli waggulu. Kakati bakituna ne bagamba mukazi ono obufumbo buno batunaabeerawo tutya nga tuli mu mbiragezi. N'abagamba nti abantu bonna tebayinza kukkiriza kigambo ekyo wabula bakiweebwa. Batya nti abantu bonna tebayinza kukkiriza kubeererawo nga tebalina basajja, abakazi nga tebalina basajja, oba nga abasajja tebalina bakazi. Batono bakisobola kugyako we yakiweebwa Katonda. N'ekyo ekigambo ky'obufumbo basebo ne banyabo yenkulungu enene newankubadde okukyama kw'amadiini, okukyama kw'abagoberezi ba Yesu Kristo ku nsi bulina obubonero, kuli mu bubonero ng'ekibi ky'okwesalamu ne kwawukana kyembadde njogerako kiri mu bo abagoberezi ba Yesu Kristo, ekikonta n'okwagala n'obumu Yesu byeyagala, n'ate obufumbo ke kamu ku bubonero, ke kabonero akanene akakakasa nti enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriiko. Enjiri ya Yesu Kristo yennyini ku nsi teriiko, kubanga enjiri ya Yesu Kristo egenda n'obufumbo Yesu Katonda bwe yakola. Era mulaba amadiini gonna bufumbo buganye. N'ababalina mu maka baliwo naye tebali muntu omu, bali babiri. Omukazi ayogera kino n'omusajja ayogera ki, naye nga bali mu maka, kubanga obufumbo Katonda bwe yakola mu nsi tebuliko. N'ekyo mbategeeza baseba n'abanyawo nti okulemererwa kw'obufumbo kuli mu nsi kati kabonero akalaga nti enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriiko. Amadiini gonna n'amakanisa gonna gali mu nsi gonna gafunye zero, kubanga obufumbo Katonda bwe yakola temuli mu bo. Era obufumbo buno bwe mwali bwakufumamu abaana abatya Katonda. Abantu tebazaala batukuvu, bazaala balina ebibi, kubanga obufumbo buli mu nsi si bwe Katonda bwe yakola. N'ekyo ensi yonna gyeva gyekoma erina kuddayo mu bufumbo Katonda bwe yakola. Naye mbategeeza kusinziira ku Mukama waffe Yesu Kristo mutunuulidde ng'ayogera ku kigambo ekyo ng'azaayo obufumbo Katonda bwe yakola nga abantu baddeyo. Bano bantu mbategeeza nti Katonda yakola obufumbo nabwo abatukuvu abatalina kibi, ekibi tekinajja ku nsi. Ate Yesu ajja asanga abantu balina ebibi, ng'obufumbo buli buti, ekibi kiri mu musajja, ekibi kiri mu mukazi. Kyebagamba mulina bwe bamubuuza by'obufumbo byebagamba muddeyo ku bufumbo Katonda bwe yakola. Ate ku buddeyo ng'olina ebibi, kuddeyo ng'olina tozaalidde omwoyo, wali amaanyi ga Katonda geetaagisa baseba ne banyabo okuyingira mu nsonga eno. Abazungu baatakula emitwe gy'abalema, ekirema omuzungu kiwogerako kibasiba ne banyabo abampuliriza. Omugaga asinga mu nsi yonna abakazi kiri kitya, omusajja asinga omugaga asinga mu Afrika amaka ge gali gatya. N'ekyo ekyo ekizibu ky'amaka ky'obufumbo mukitwale nga kyakwegendereza nnyo nga gyenkomeza. Era wano ku lusozi Kitongo wendi kati wenaweebwa obuwandiisi 148 okola obukyama n'okubula kw'abagoberezi ba Yesu Kristo abali mu nsi kati. Buli kibuuzo kiri mu nsi kirina kyakuddamu. Obufumbo bulina kuddayo. Abantu bonna bali mu nsi balina kuddayo ku bufumbo Katonda bwe yakola. Obufumbo buli mu nsi kati. Omusajja ali ku bibye nugwabeera mu maka, omusajja omu yansesa yanga ati waayi namubuuza waayi omusajja ono omusajja nga musomesa, omusajja wa diguri naye mugamba waayi
gwe mukazi wo naye nga mukazi musomesa namubuuza wa omukazi wo sente zino gwe mufuna emisaala muziteeka ku meeza nemuzoogerako nagamba wayi nagamba sebo nze obutafuuka obutasigala nzekka nasalawo sente z'omukazi butazimubuuza nti wayi sente olina sente meka kati kintu kyobufumbo mu nsi yonna kifuufufululu kyagaana kyalema baana bonna bataawa nsi yonna terina mirembe kubanga ekigambo obufumbo bwengedde kusereba mu nsi abawala muno mu Uganda mukiraba nedda obufumbo tewali bufumbo busanyusa omusajja na mukazi nolwekyo ekyo obuwandiisi buno bwagenda maaso n'okubalaga naye abagezi mweyune ku lusozi luno teri kikumi kyosabibwa wano bwoba okuddayo ku bufumbo Katonda bwe yakola amadiini tegabumanyi kubanga mulaba newankubadde mulaba abantu balina ebyawandiikibwa basomera abantu nebagafe tiri basumba bapasita baki naye tebalaba bazibe b'amaaso kubanga olaba tebalaba kibi kyenjawuka nekiri mu bo balowoleza ati batoyenda ago mateeka Musa yagalina naye abantu tebawona bibi okuzaalibwa omwoyo kwe kujjawo ekibi kwe kusala okutta obwenzi nikita obulimba nikita obulimba nikita obubbi nikita obusungu nikita okuyomba kulwana n'engeri zonna z'obubi omuntu abali ebibala by'omwoyo ebyo byo beetagisa wakati w'abasajja n'abakazi abali ku nsi n'abaana baabwe naye n'obubeera n'abaana bafaanana batya teri mirembe nedda ennaku yakubeeyongera gutuusa nga muze wano ku Lusozi Kitongo ndi Kasanda district Kasanda Town Council mujja kumanyayo ndi wano ndi musajja mulimi mulimu gwange bwe guvugirira byonna byenkola mu buwandiisi buno n'ekyo baseba ne banyabo obufumbo teri ayetantala kubaako kyabukolako madiini tegabusobola gabalema bagaana omuwandiisi William Gaston baguma nze mbagamba obufumbo bulina okuddayo eri Katonda obufumbo Katonda bwe yakola obufumbo buli mu nsi bwonna bwagutuna omukazi n'omutunula mu maaso n'olaba omukazi n'olaba beere n'olaba entumbwe noga nti omukazi nogengenda kuga mulungi ye Katonda si kyaliko Katonda tunda mutima baba nakuwa omusajja baba nakuwa omukazi akuwa mutima takuwa birala byonna bigiroko n'ekyo mutima mitima gyonna tosobola okukeera mutima gw'omukazi gwogenda kuwasa muli mwena n'olyoka otegeera nti oba nola omuzaleko omwana kyekyasobola kubivaamu n'olaba ekizibu nogamba n'olaba omukazi buli muntu alaba empizampiza mune ezatatebereza n'ekyo twebaza Katonda kubanga yasoba obuwandiisi buno muleme kugamba nti abaayi ndoyatujja kusala nedda ssebo nedda nyabo omusajja omukazi yenna ogenda okufumbirwa omwana yenna abantu bonna beeta kutegeera eddagala Yesu gyaleeta ku nsi eryokuzaalibwa omwoyo kweyambula dda mu nsi eno mwoyo wa Katonda gyanazuula mu mmwe abasajja n'abakazi nimulyoka muddayo ku bufumbo Katonda bwe yakola watali ekyo zaabika emipiira teri mirembe n'akatono eri abagaga n'abaavu kutuusa nga bategedde buwandiisi buno kibugamba buli kibuuzo mbategeeza kiri mu nsi kyonna kirina kwedagala okusinziira ku byawandiikibwa ate sirina amagoba genoonya nga mbategeezezza bw'ojja wano teri kisiri kikumi terina edda otegeezebwa ebigambo kubanga ebigambo bino byonawo birina obuyinza okukyusa abantu okubaza eri Katonda okulimbulwa obulimba bw'amadiini n'amakanisa gali mu nsi n'ebyobufuzi biri mu nsi abantu basobole okufuna emirembe abantu basobole kuba balungi ate ne ku nkomerero basikire obulamu butagwawo n'ensi obubi bw'omuntu bweyongera mu mawanga gonna basiba ne banyama obubi bw'abantu bweyongera mu nsi yonna bweyongera mu Uganda bweyongera ku byalo mubiraba ate ku misinde gyayirigiri obubi bw'omuntu bweyongera obubizi bweyongera teri mirembe mu mitima gy'abantu teri mirembe mu maka teri mirembe mu mawanga ensi yonna ejulidde newankubadde amadiini amakanisa gayongedde mu nsi n'ebyobufuzi byeyongedde tutumu mu nsi naye emirembe tewali ebyo si byakuleeta emirembe kubanga amagezi ga mu nsi kiseera kituuse abantu beegatte ku magezi ga Katonda gabe gakolere mu bo
balyoke bafune emirembe mu mitima gyabwe, bafune emirembe mu maka n'omuwanga, abasajja n'abakazi. Ate mukikole kwogwammwe n'okubw'abaana bammwe. Abakyala bampuliriza, musayo mwoyo, musayo mwoyo, kubanga Yesu Mukama waffe bwe yabagambira basebo ne banyewo mu Luka, abakazi abali bamukabira ku musalaba n'abagaa nti mmwe mwekabire mwe n'abaana bammwe. Abakazi mu nsi yonna kati bawoloma, kubanga ezzadde lyabwe abaana fenafena twizadde lya mukazi, naye omukazi ali mu miranga, ali mu maziga, kubanga embeera z'abaana be ndala nnyo. N'ekyo bategeeza okutuusa nga mwenna ensi yonna ng'etegedde Katonda kyasa ku lusozi luno Kitongo. Awatali ekyo obubi bw'omuntu n'ebizibu byakwengera ku nsi, obufumbo bwakwengera kubeera akatiro, kufuuka katiro, n'okuzaala abaana babinga bw'omulaba. Ensi yonna ejjudde abantu bebeera, abaana bazaalibwa bonna bw'olaba bali mu kutingana, natanyina natakitatalina, tebasobola okukolagana, tebasobola okukola ki. Abazungu mubalaba bonna ebyokuwanyisa kutingana butingana kye baliko baana ba mukazi, kubanga obufumbo bufu. Byonna byemulaba bivudde kuba nti obufumbo buli mu nsi, si bwe bwenyini Katonda bwe yakola. Ensi yonna yeetakuddeko obufumbo Katonda bwe yakola. Awatali ekyo nga mbategeezeza, Omuganda nno naye alina engero ze, buli gwanga alina engero zazo, naye Muganda alina engero ez'olya nti bwalwogera obujjayo makulu noga nti kituufu. Agamba kagwa kabbi kagunya mugongo. Ensi nga tenaabakuddeko obufumbo Katonda bwakola, bano bapasitors bandi bakozi b'amadiini bagenda mu maaso n'okubabuulira ebifu, kubajjako ssente z'obwereere. Teri mirembe gye mugenda kufuna, tewali mirembe gye mugenda kufuna, okutuusa nga muzeeyo obufumbo nga buzeeyo eri ku bufumbo Katonda bwe yakola. Mukama waffe bwayogerako naga nti kuva kuleberye si bwe kyali. Alaga nti yabukola omusajja n'omukazi kufuuka omuntu omu nga tebakyali babiri nate. Abaana gwe bazaalibwa mu maka nibasanga muli muntu omu nga temukyali babiri nate, gw'ate abaana tola nti bajja kubazadde kya Katonda. Naye kati abaana bakulidde mu mbiranyi, bakulidde mu mbirigo, bakulidde mu ndulu z'abazadde. Abaana bwetu bwe tutambudde, kino Mukama waffe yakireeta gyendi nga nange kyankuba ninkiraba. Mukama waffe nandaga nti obuzibu buli wano, obufumbo buli mu nsi si bwe Katonda bwe yakola. Bw'oyagala kwera na mukazi twebaka naye, okakati tulaba nti bwaliwo ekizibu. Ogenda kulaba nga efeesi gye walaba ng'owasa ekyuse, gye wamulabiramu ekyuse, ogenda kulaba nga ne feesi ndala eze, ogenda kulaba nga feesi y'okusatu eze, n'ogamba mukazi ono ng'afuuse ensolo, kyotalabirawo. Omusajja ono nalowooza ni mulungi, omusajja wuuno akyuse. Nedda, waliwo ekijulidde. Nsi yonna teri muntu n'omu mu nsi yonna agenda kusanyusibwa mu bufumbo okutuusa nga mutegedde Katonda ekyasa mu buwandiisi buno. Bwe bulina kyakuddamu, mbategeeza nti temusobola amagava bannaddiini, abakozi ba Yesu Kristo bali mu nsi n'abasumba baabwe n'abakibona, tebasobola kutwala abantu, tebasobola kuleeta essanyu mu bo, ate tebasobola kubatuusa mu bulamu obutaggwaawo. Tebalina busobozi obwo kubanga tebalaba bamuzibe, oba tebalaba ekibi kyenjawuka nekiri mu bo, ekibi kyenjawuka ekibafudde obulira. Nga Yesu yabalagira kwagalana, yabalagira okwagala kubeere mu bo, yabalagira obumu bubeere mu bo. Bafuuka obulira nga bwe mulaba, bano bakatoliki, bano baprotestanti, bano basiviniside, bano bakole bakayanja, bano bakole babujingo, bano bakole baserwadda, bano bakole basenyonga, nabo bonna mu nsi bye bafaananye. Bavuze ekyennyerwa, kiseera kituuse. Nekemiya n'agamba baganda be ng'alaba Yerusaalemu ekizise, n'abagamba tufuuse ekivume. Ekkanisa ey'omulembe guno efuuse ekivume mu maaso g'ensi. Ensi mu kifo y'okuba nti ekkanisa eribaddewo amagezi, ensi egiwa amagezi. Ekkanisa eribaddewo ensi kyokukola mu byonna. Ensi ekkanisa gy'omulembe guno iridde ensi, irindiridde ensi. Ne bufumbo bwennyini, kigambo ky'okugatibwa kino kimulaba, ky'okugatibwa kino kimulaba bannange.
bani basitira obufumbo ne butwala mu gavumenti ate gavumenti si batuukirivu bannange ne muganda bufumbo bagende babagate olaba sitaani mwereere babagate kikuzali bumwoyo kyali kyakuwonjoola omuntu nafuuka omulungi omusajja n'omukazi ne bafuuka abantu abalungi ekyokuzali bumundi gwokubiri kunazibwako ebibi byabwe kyali kyakukolebwa gavumenti ekyokuzali bumwoyo kyali kyakukolebwa gavumenti nga zirabye ziri mu nsi bannange nga zirabye n'abaana babula ekanisa yalabadde ekanisa ekyokukola naye kati ekanisa yeyawukanya abafumbo manya egavumenti yeyawukanya obufumbo nga tuswadde bannange abakkiriza Yesu Kristo ate bufumbo ani yabuwala nabutwala mu gavumenti ate ekanisa yalemwa kawona kalaga ni kanisa yagenda kubanga ekanisa ya Kristo enjiri enyini yakyamizibwa kubanga njagala kubategeeza basiba n'abanyabo nti bodayo botunulira ebyawandiikibwa bikulaga nti ekanisa obufumbo kyekyali kuba ekifaananyi kyekanisa ngaomukazi akiikirira kanisa Yesu Kristo genda mugulu omusajja ngaakiikirira Yesu Kristo eyo kanisa mu nsi eriruddawo kubanga obufumbo bukifaananyi kyekanisa ne Kristo ekifaananyi kyekanisa egenda mugulu kiriruddawa ekifaananyi kya Kristo eri obufumbo buli omu nsi mu madiini n'amakanisa kiriruddawa nolwekyo kano kabonero ak'amaanyi akanene akakakasa nti enjiri yenyini ya Yesu Kristo ku nsi teriko kubanga ekanisa ya Yesu Kristo yali yakolera n'obufumbo obuva eri Katonda obufaanana buli Katonda bwe yakola naye buli luddawa bufumbo Katonda bwakola buli luddawa mu madiini n'amakanisa ensi ekanisa egendera kuki era singa mbategeeza singa zi gavumenti zibati zateeka amateeka ku makanisa gati bali badde okutingana kwabwe bali badde waggulu nekyo nebaza Katonda wakaseera kano mugoberere nnyo nnyo basiba ne banyabo obwandisi buno kubanga lyeddagala lya byonna kubanga newakubadde nafulumyanga vidiyo nyingi Katonda bwanabakkiriza naye ate bwobeera ku lusozi Kitongo ojja kuvanga wano nga okugamba ngaomuntu agenda kulya emmere n'okutta ate embeera eyo nga sijja kuvaamu mpaka kutuusa bwoligenda mugulu kyekiri wano ku lusozi Kitongo kyekirina okubeerako mpaka kutuusa Yesu bw'alikomawo nekyo nebaza Katonda ku lwabo abanaasayo omwoyo kugobera obwandisi buno teri ddagala walala wonna nedda ebizibu ebiri mu nsi bivudde ku nsonga nyingi ez'okukyama kw'ekkanisa ze ziri ku mwanjo kubanga ebirala newankubadde okukkiriza si kwa bonna naye ate nabagamba nabali mu gavumenti abakola obubi kivudde ku kukyama kw'ekkanisa kubanga abagolezi b'amadiini n'amakanisa bali mu gavumenti muvunaana bapulezidenti nedda omusango siguli eyo omusango guli ku madiini n'amakanisa mbubuuza bulijjo nimbagamba obanga amadiini n'amakanisa amadiini tegaliwo okukyusa abantu bafuula balungi ababbi ne balekayo abali b'embuzi ne balekayo omugaso gw'amadiini n'amakanisa agali mu Uganda mugaso ki nga bagolezi baabwe be babbi abali mu gavumenti kyokka ate okumanya nti buzibu bw'amaaso bulala bana banaddiini ate bagamba nti pulezidenti yabajjako embuzi n'obubbi mu gavumenti mu bagolezi baabwe mulaba waliwo ekizibu basibo ne banyabo amadiini n'amakanisa abagalimu bawanike banaddiini muwanike mukkirize nti ebintu byasoba nebaza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo namwe ekisa kya Katonda kyengera okubeera nammwe okusobola kugoberera obwandisi buno nga bwe buli mwebale nnyo mwebeere ddala